السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumutendereza Allah tabaraka wa ta'ala. Allah omutonzi w'ebitonde byonna, la khaliqun siwahu, teriyo mutonzi atali ye Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyamazima waliwo ebintu bingi ebisinzibwa ebitali Allah tabaraka wa ta'ala, nga abadde basinza emiti, nga abadde basinza ebibira, abadde basinza emizimu, misambwa, mayembe, biteega, bitambo, nga babiwa maximum respect, babitya, babisaba, babirowolezaamu, bayamba, babeera balina obwetaavu. Allah tabaraka wa ta'ala nebabeera nga bamuleka ne badda ku byo eri abasinza amayinja, ennyanja, migga, balongo, Yesu Kristo oba gwe bayita Jesus, Isa alayhi salatu wassalam. Byonna ebisinzibwa abooluganda byo weebiri naye nga si bituufu. Alina okusinzibwa ye Allah jalla jalaaluhu, ye Allah rabbul alamin, al khaliqu, omutonzi, la khaliqun siwahu, teriyo mutonzi ataliye. Era mu suratul Qumani Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nga maze okulaga nti khalaqa samawati wal ard. Allah yatonda khalaqa samawati, Allah yatonda eggulu omusanvu, rabbul alamin, natonda n'ebyo ebirimu magulu ago. Allah agamba nti yayimirizawo eggulu eryo bighayri amadin tarawunaha, nga tekuliko mpagi yonna gye tulaba. Wa alqa fil ardi rawasiya, Allah nateeka mu nsi enkondo, antamida bikum, ereme kubeera nga etuyuuza. Allah teyakoma ku ekyo, wa anzalna minas samai maa, Allah agamba nti netussa okuva mu bbanga amazzi, nga amazzi ago fambatna fiha min kulli zawjin karim, Allah natondamu ebimera, amezamu Allah ebimera. Allah tabaraka wa ta'ala yamala okunnyonnyola okwo okw'ekitiibwa n'agamba nti hadha khalqullah, ebyo Allah byeyatonda, ebyo Allah byeyatonda. Fa aruni madha khalaqa alladhina min duni, Allah n'agamba kati njagala mundage ebitali Allah byatonda ki, rabbul alamin, njagala mundage ebitali Allah byatonda ki. Bali zalimuna fi dalalin mubin, Allah ganta abantu abalyazaamaanyi abalekayo okusinza Allah yabatonda ne bawa obudde ebitali Allah rabbul alamin, ne babyagala, ne babisuuta, ne babisukkulumya ku Allah rabbul alamin. Allah agamba nti bali mbubuze obwolwatu. Nawekyo baganda bange, gwe tulina okusinza yekka ye Allah, awatali gamba nti leero wemba njagadde, tekiriiko ddembe. Allah ffe tumusaba ebbanga lyonna era nga tumwegayirira. Jazakallahu khairan. Asse ebyengera bye n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah gwe yatuma gye tuli atusomese, atujje mububuze, atuzze mbulungamu, atujje ku bulimba, atuzze ku mazima, sallallahu alayhi wa sallam. Yagenda yatusanga tunywa omwenge, yatusanga tukola obwenzi misana, yatusanga tukumpanya emaali y'abantu misana,
yatusanga twogera obulimba ne tugafuula amazima, yatusanga tusamira nga tumanyi nti Katonda waffe ali mu kusamira. Allah n'amutuleetera nga nuurun, kitangaala, yahdi bihi man yasha, Allah alungamya nakyo gwayagadde, ila tariqin mustaqim, eri ekkubo eggolokofu, ila siratin mustaqim, eri ekkubo eggolokofu, siratillahi, eri ekkubo lya Allah, alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi, nannyini byonna ebiri mu ggulu omusanvu n'ebiri mu nsi omusanvu. Abange oyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gwe tuteekeddwa okugoberera, gwe tuteekeddwa okwagala, gwe tuteekeddwa okugondera. Abantu bonna mu kaseera nga bakoze ebikolwa ebibajja ku ddiini, omuntu anaasigala ku ddiini ye yeekutte kugoberera Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nsaba Allah tuwe okumwagala n'okumugoberera sallallahu alaihi wasallama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allah fe tabaraka wa taala tumusaba atuwe okumutya Rabbul Alamin, tute Allah tabaraka wa taala tusobole okulongoosa amaaso ga Allah, tute Allah jalla jalaaluhu tusobole okubeera abalongi. Embeera yonna ekutte, buli muntu wano gwolaba alina ebizibu bye, buli muntu alina emitawaana gye, buli muntu alina obulumi ku mutima, naye obulumi bwonna bwe tulina buli omu bwayitamu, buli muddu yamanyi bwali ne Allah we Rabbul Alamin. Engeri ey'okuvunuka obulumi obwo ng'oli successful, ng'obuwangudde ku duniya ne ku akhira, fa alayka bitaqwa Allah, tya Allahu jalla jalaaluhu, ittaqullah haythuma kunti, gwe tya Allah buli wooba oli, wa atbi' sayyi'ata alhasanata tamuha, atogobereze ku kibi ekirungi kigenda kukijjawo, ekirungi kigenda sangula ekibi. Wa khaliqi nnaasa bi khulqin hasan, oba okolagana n'abantu bayise bulungi. Yagamba Allah nti waman yattaqillah, omuntu yenna atya Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah amuteekerawo obufulumiro, Allah amuteerawo ekkubo mu mbeera emunyiga. Allah tabaraka wa taala amuta n'amujja mu kanyigo kaalimu. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, ate Allah n'amuwa, Allah n'amugabirira, Allah n'amulabirira ng'asinziira mu makubo g'abalira suubira. Baganda bange abali wano, oyinza obba olina ebizibu naye teweerabira nti olina n'ebirungi Allah byakuwadde jalla jalaaluhu. Olunaku lw'eggulo nabaddeko mu darusu ne baganda bange abasiraamu, ne twogera baganya ebirowoozo ku bizibu ebyenjawulo abantu bye bayitamu, naye twatuse ku mbeera ey'okwogera ku makomera, abantu abali basubiddwako mu makomera. Mu butuufu ffenna nga twabadde mu muzikiti ne tukkaanya nti buli alina ebizibu by'alina ku bali mu muzikiti bitono bw'obigeraageranya ku bizibu abantu abali mu makomera bye balina. Abantu ekibajja ku Allah ne bagenda mu masabo, ne bagenda mu riba, ne bagenda mu bisiyaga, ne bagenda mu haramu w'enjawulo, bantu kwerowooza mbu ye ali bubi nnyo era alina okwesalira amagezi, era nze sisobola kusigalawo nti omwaka guno. Wallahi twakakasizza nti ku ffenna ababadde masjidi tekwabadde kayina bizibu ku bizibu ebiri ku bantu abali mu makomera.
Musiraamu yatugambye nti obeera mu kukomera n'olinda ono wadeni abaweyo yadde eddakiika 20 baggulewo geeti olabeko wabweru, ove mu kukomera muli mu seero mwe babasibira oddeko mu kompawundi y'ekukomera olabe ku bire, naye ng'ekyo kiri mu dduwa z'osaba nti ayi Allah waakiri ndabeko ebweru. Yatuuse okutugamba nti baatuukanga ne ku mbeera eyeegomba bamutwala alime asobole okubeerako mu bulamu obw'okwetaaya nga bw'alima. Naga nti twalimanga, Allahu akbar, nga buli lunaku olubimbi lwe mulima balusasulira nusu 10. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buli lunaku balimanga ebipakasa ebyabasibe, naye nga buli nnaku oregisitaringa nusu 10. N'agamba nti okulima kuli kwali kuzibu, nti olemererwa n'ofuna obudde obuyimirira oweweereko ng'okooye. N'agamba ekyokubiri nti singa oyimirira n'osimba ku lukono ng'owulira ofa, emiggo gye bakuba bakubuuza oyagala kutoloka. N'agamba okyali ku ekyo ne bwe weekanga omusota n'omala oleekaana, bwe mumala okugukuba ne mugutta nga bakuba emiggo, lwaki osasamaza abasibe oyagala kudduka? N'agamba naye awamu n'okubanga obulumi bungi bw'okoleramu, obeera mu sseero ne weegomba nti singa nfuna ku chansi ŋŋendereko mu balima, nyinza okusangayo omuntu ampa nusu 5, nyinza okusanga kale ndabe ku bintu, ndabe ku mbeera y'ensi endala etali yakomera. Baganda bange, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, newe bukya ku makya ng'ogenda kubala Allah byakukolera tosobola kubimalayo. Allah alina byatukoledde. Baganda bange basiraamu, Allah atuwadde obulamu, ffe tuli balamu abantu bafu, abantu bali mu ntaana. Waliwo omuddu munyumyako sira kuba nti yasoose okufaanana bw'atyo, wabula wallahi alimu ekyekwebuulirira gye tuli abalamu. Twali tuva emukono eyo, twasanga akisidenti nga owa boda boda emmotoka yamutomera ye n'afiirawo. Gwe yali aweese twasanga bamaze omumugjawo nga bamututte mbeera mbi, taasulewo takeese nga yali ku mimwa. Kati ne ŋŋamba mukoddomi wange nti omanyi, sooka oyimirire mmale olaba, oyinza oyita ku muntu gw'okola ki, gw'omanyi. Kyampa chansi n'ensembera awaali omugenzi oyo, subhanallah, ng'eddakiika 3 emabega obadde ovuga booda, nga saawa zino we boogera just after 1 minute 2 minutes 3 5 nga bagamba nti omugenzi, nga bagamba nti omulambo, nga bagamba nti mayiti, nga bagamba nti omufu, nga Allahu akbar. We twasembera waali okumugjako helmet n'omukyusa tumwetegereze batumumanyi, wallahi buli muntu ng'atyayo. Ng'omuntu akwatako nadduka naye nga gwadduka wallahi n'okwokyakyayoca, abadde atambula, abadde avuga pikipiki, bagenda omuvunula nga bonaga nti simumanyi. Nekiwaliriza abaaliwo. Omusirikale naga nti then mukebere oba ayina essimu oba wallet, ne bakwata mu nsawo ne bajjamu akasimu, baali bakebera numbers, ne bayita numbers yali ava okwogera naye, yasembeddwa yali eriko parking, naye baali bamaze odalinga bakebere oba ayina wallet oba akapapula konna, bagenda osanga yalinamu wallet, ne bajjamu endagamuntu ne bagiweereza omusirikale we yaliko we nali nnyimiridde wennyini. Omusirikale ne tukebera amannya,
kati nali ninza akyuse ID tulabe ekyalo ngenda okuwulira ng'agamba ate sente ozitwalawa nensitula amaaso ndabe ani gwawoninga ng'ono yali akutte waleti yali asanzeemu emitwalo 2 yali aziweta aziteeke mu nsawo afande namulaba ngati ate sente ozitwalawa nagamba afande madde nagamba I was seeing you wanted to take the money ninga subhanallah ate afande avudde ddi ku ID ate alengera ajjamu sente mu wallet kati emitwalo 2 gye basanga mu wallet ne bagiwa afande kyendowooza kuba abasirikale Allah bwe yabatuwanga kyengera bafaayo kuuma abantu naki n'ebintu byabwe kyendowooza nti ebiri egyo bwe baali banjulayo omulambo mu famire najjo bagiwaayo sikyolowooza nawe nange kyendowooza kimulowooza kyenni nange kyendowoozezza era kyennalowooza omuntu ono mu ddakiika ezaaliwo nga tanabagwa ku accident yalina ebirowoozo nga byolina atwaleyo omusaabaze ono ayitire gundi ajje kino nga alina programs nga na zino sente zalina mu nsawo agamba sente zange. Allahu akbar. Wallahi nga byonna bye yalina teyasigazaako n'ekimu kyasobola controllinga. Teyasobola kugamba nti nzibadde ngende no bana temunziza mu ddwaliro ku postmortem nzi muntwale mbadde ngende. Teyasobola kukyogera. Program Allah yali amaze okuzikyusa. Sente tezasobola kozi musikali yazitwala. Sente kirabika zaatuuka eri famire ye oba nga zakola ku mafuta naye ali muhimu gye zaali zirina okugenda tezakola ki tezagendayo ye gye yali ayagala zituuke tezatuukayo. Ebyo birowooza abantu balabanga biri wala. Buli azze wano muzikiti agamba we naaba mmaze dda lusu ngende ewaka. Buli wano muzikiti agamba naaba mmaze dda lusu ngende mu programu gundi. Ali wano muzikiti atudde ku ssente agamba enkyankeere bayiwe matiriyo naye nga ne ssente zeyogererako togenda enkya togenda bbaawo nga ewaka gyogamba otuuka togenda kutuuka nga matiriyo gogamba okuyiwa ennyumba togenda kugisulamu. Abantu programu zaffe zonna ezisinga ziri wano tukolerera kusigala wano. Amaanyi gaffe gonna twagala sigala wano so nga ate Allah yatusuubiza daara al akhira, nyumba ya nkomerero. Baganda bange basiraamu, wabetaghi noonya fima ataaka Allahu daara al akhira, mu ebyo Allah bye yakuwa ennyumba ey'enkomerero. Mu Allah bye yakuwa gwoba olina byokola byonna, buli Allah kye yakuwa magezi, bulamu, sente, properties, bizimbe, baana, binoonyeemu ennyumba ey'enkomerero. Allah agamba nti mukaweefu oyo gwokola okukolerera enkomerero nga toweera wala tansa nasibaka minad dunya, kale towerabira ne mu dunya olinamuko omugabo. Baganda bange basiraamu, gwe timing yo ng'omusiraamu nange wallahi tugituuse yawakane ku yabatali basiraamu. Fa akaseera konna tuddayo ewa Allah. Buli muntu gw'olaba afa wallahi abagenze wa Allah. Mukkiriza simukkiriza, mulogo si mulogo, asaala tasaala, muli wa mayirungi muli wa waki munyuwanjaga mufuyi wa mmindi, buli gw'owulira nga bamubise abazze wa Allah. Nga bwe kiri nti buli gw'owulira nga bamulangiridde nti yazaalibwa aba avudde wa Allahu tabaraka wa taala. Ennaku ezo baziise omusajja eyo saidi ze Kakinze eyo abadde yali musajja mugagga. Subhanallah. Omusiraamu yanyumiza okumpaako just ka sample ku bugagga bwe. Yaga nti yagenza okufanga yakasitookinga mu sitowa ya vanilla. Sitowa ngerimu vanilla wa $5 million.
nga vanilo yali mu stowa yakagula ekazi 10 kutuuzaako factory ya kasooli kwanika kola biti nga akuŋŋaanyizaawo kasooli ekazi 10 emukonaawo sente nga zaalina ebizimbe. Omusiraamu yanga nti ennyumba mwe yava adde mu nnyumba mwafiiridde Allah n'agikuwa haagigwe batandika okugeya musajja oyo basente azijja mu state house no ze batwala abantu ebweru ayinza obba nga yali obwami mu bendobende eryo ng'ennyumba ye gye yavaamu adde mu gyabadde asulamu eyakalina Allah n'akugerera bugerezi n'ogifuna. Wallahi buli ayitawo akugeya balagirira abantu nti ku maka ennyumba y'omugagga eyo eriko geeti enzirugavu nti emmanju we wensula nga ennyumba yo nga efunye ekitiibwa maka g'omugagga ye eyo ennyumba bwekyo mwe yava n'adda mu gye yafiiramu bwe babadde bamuziika. Allahu akbar. Sente ze Allah yamuganye okukozesaako yadde 10. Abagagga baga nti tugenda kikolako buli kyetagisa kyonna mu kumuziika tugenda kikola. Sente ze Allah nazimumma yadde nusu teyamukozeeko kulya kuziika tenti mizindalo baga tugenda byekolera laba Allah nazimumma n'okumuwerekera ne babyekolera. Allah tabaraka wa taala sente zetukola zetunoonya ennyingi ne tukanokola haramu. Bavubuka bali mu bisiyaga gomulimu gwe bakola babuloka babisiyaga abasetinga abantu abamu befudde bantwala abantu bweru visa za yukenze nchangu nnyo weeks 2 bogenze naye nga buloka babisiyaga naye nga yerabidde tibire byonna byakuŋŋaanya ennyumba ennungi gyayagala agenda bireka wano ogenda wekkewa Allah ne bwoneebuzabuzanga abatali basiraamu bwe bakola nogamba nteke nzimbire taraza nze banteremu endabirwamu njagalamu amataala ebyo byakwebuza magezi. Kati nedda njagala ombuulire Ashirafu nga bw'omulaba omufuna obutakkaanya n'omusibira mu supermarket n'omugalira mu supermarket tukugaliremu eriwo eno y'okumafuta oba eyawali ku big savers n'omusibira omwo kati omusibiramu ne mumwerabira n'amalamu ennaku z'emmeka ennaku 3 enjagala tukkaanye nze nammwe mugenda omumuggulira abaakosezza ku supermarket obanga we yabadde omugisanga wanje mugenda okuggulawo nga soda yamunywa juisi yamunywa amapapali yagalya apo azimalawo era omu yagamu nti omusajja gwe twakwata gwe twasesa supermarket omuntu twamwerabiramu ebintu kati abimazeemu osanga emigaati agiridde keeki aziridde amakulu nti ebintu bino ebyedduniya omuntu bw'abanga akyali mulamu asobola obikozesa abibaako asobola obikosa oba byokumukosa. Wallahi kasita omuntu amala okufa ne bw'omukolera ki mu byedduniya talina kyafuna. Era nga bw'okwata omulambo gwe nnyini ogwa Sulaiman n'ogusibira mu supermarket n'egumalamu omwaka osanga omulambo gwavunda nga n'ebyokulya ebyalimu byavunda nga tekuli alidde munne. Ono we ŋŋambira abatali basiraamu n'abasiraamu abeegomba enkola enkyamu tolina mugaso gw'ofuna mu kukuziika mu ttalazo. Tolina kalungi konna koba weeyongeddeko okuziika mu suuti ate mu nziika ey'okudaalira ddala kubanga bakuziika ng'engatto gy'oyambadde tunudde waggulu bweti si bwe kibeera ne bakwambaza essuuti nga newoomalawo omwaka awo nga bakulaba tosobola kukwata mu nsawo okukebera kiri mu suuti tosobola kuseesa mu sipi nti kati ennyiga oba kati esse ne bakikola mu ngeri ey'okulaga nti tebamanyi bigenda mu maaso nosanga n'omusiraamu ng'akutte ku ttama naga naye Allah ffe twamukola ki laba aji wagenda mu ssanda baamanzi amazzi ebyo byotunulanga gwe babikidde obituuseeko ku lw'ensonga nti oli mugayaavu ku ddiini tomanyi Allah kyakwagaza.
faman kana yarju liqaa rabbi yenna asuubira nti agenda kusinkana katonda we si yeyo ontaasa mangu falyamal amalan saliha kale akole emirimu emituufu gwe tofaayo oyagala ttalazo mukabuli yimirizawo essala tugenda kusiba ramadan siiba mukyala muwoowe va ku bwenzi musimami va ku bwenzi biviireko ddala longosa eri Allah beera mwogezi w'amazima yenna yagala kabuli yebeeremu amataala ng'etemagana bweti tuula wansi soma Qur'ani tuteeka mu nkola ensomesa ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwoba olya nkabuli yagala etemagane ono muzeyi muleke bamira batyo onokozi nkutte ku kikino nkutte wa wano tosalako kirevu va ku bino ebyokugamba omanyi kati ebizibu bye tulina tutambulira mu mbeera ya bibinja ojja kufaanana bagundi nedda tewali walina hadisi egamba nti wosalako ekirevu ofuna empeera bwe ziti ate weeri egamba wosalako ekirevu ofuna empeera fulani oba wokuza ekirevu ofuna empeera fulani teri egamba nti wokisalako ofuna empeera gundi wabula eriwo yennyini yega nti wokisalirako ogenda kukubwa kati ffe tugoberera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aka ensonga ogirabanga entono naye wallahi nene maaso ga Allah anti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba makulu ga hadithi nti omuddu asobola okukola akalimu kamu bwe kati asobola okwogera statement emu ng'eri mu bigambo Allah byasinga okwagala Rabbul Alamin Allah namwagala okutuusa lwamuyingiza ejjana ku lw'okwogera ekigambo ekyayogedde Allah kyayagala Rabbul Alamin ate naga nti asobola okwogera ekigambo ng'asaagirira ne kinyiiza Allah namunyiigira paka yauma alqiyama namuyingiza omuliro kati baganda bange basiraamu abaagala kabuli zaffe zibe nga zitemagana olwo omuzeyi gwe baziika eyo mu kito ekijjo yalaama nze munsimire kabuli yange munziike n'ekitanda kyange nze munziikira ku kitanda temunsiba siri mubbi munteekeyo mumbikeko amasuuka era kyebakola kubanga eddiini yaabwe si ddiini tibaa si yagoberera yakuyiiya babuuza omunaddiini nti waayo olaba otya naga waba kyayagala nze naye simanyi kyamukolera ne bamuziika ku kitanda ebyemagombe si byebyo ebiriibwa enkuyege omubaka Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya Bara ibn Azib radiyallahu anhu ya Imamu Tirmidhi hadithi mpanvu naye yagamba nti omuntu wagenda mu kabuli abuuzibwe ajjirwa malayika ziri bbiri fayujirisanihi nezimutuuza fayaqulani lahu nezimugamba man rabbuka ani katondawo wabanga abadde mukkiriza munnaddalasa ayagala Allah nga yemufaanana olwaleero agamba rabbi Allahu Allah ye katonda wange ma diinuka ebadde eddiini kimwosinziza diini ya islaami mbadde musiraamu waba abadde nga bano abakyala bamusadde mukazi taba na ddiini azunga buzunzi gyalaba omukwano gyatandika osinziza oyo Allahu almustaan ala ma tasifun Allah agenda oyo bigenda mulema agenda kubwa kubanga Allah yagala buli muntu omukazi n'omusajja ayina eddiini ng'eddiini eriemu entuufu busiraamu anajjanga atagala nekitali busiraamu kagenda baka akawunyizaamu agamba omubaka alayhi salatu wassalamu ti wanamala okwanukula nti ddiini ya islaami ndi musajja musiraamu fayaqulani lah nga bamugamba ma hatha arrajulu alladhi bu'itha fikum tubulire ku musajja yatumwa gye muli oyo agenda kugamba nti huwa rasulullah oyo mubaka wa Allah zimugambe ti wama yuderika omutegedde otya tomulabanga nako ate omulabye for the first time n'omutegeera agenda zigamba qaraatu kitaba Allahi nzoge mulaba wano nasoma ekitabo kyani kya Allah abagala Qur'an nsaba ku mikono gyammwe si kubajooga wallahi nange njala mikwano gyange bwe twagala Qur'an obalabye Allah nsaba kituwandiikeko kakati abawanyise mmwe kennyini weebuuze mu mutima naye Qur'an ebaginsembereza ngeri kumpi n'akatabo k'amawulire ag'Emisiri nga biri kumpi na kumpi ne bangamba leeta Qur'an nondawo ki bayinza okukola akatabo k'amawulire nkali mu sheepu ya Qur'an
nga shepu yako ya Qur'an bulungi ne bakola ne Qur'an ne babireta bibiri biteeka wakati leta Qur'an musilamu wajanga abikula kasala mu Luwarabu ngati masha Allah madde manyi ntomedde nga jazu nga nataboka mawulire umugambo olese kino ndi Qur'an ndi bikula ifata ya weri nga bikula eno neno ngati enzimbu zabuzo bayende so ko bende sembayo umulira alikane mu kanabiri ne wona abango obadde musilamu afa ku dini eyasoma Qur'an ogenda gamba zimalaika qira'atu kitab Allah nasoma kitabo kya Allah Qur'an nga kyogera kumbaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa amantu bihi nemukiriza wa saddaqtu nenga kasanjo musajja yogera mati mazima yogera mazima alayhi salatu wassalam ina kati wanayanu kulanga amazo kuzimega wadde reasoning kati nasoma kama tifa yunadi munadi minas sama bagenda bali awo mukabuli nga bawulira omukowoze mu bbanga nga bagamba an qad sadaqa abdi muddu wange yogedde mazima kituufu nze mbadde Allah we dini busilamu abadde amanyi omubaka nabi Muhammad sallama ate abadde akolerako Qur'ani byemugamba kati Allah tumukolere ki zigenda mugamba oyo agenda kufuna ebintu bina sema Allah bituwe n'abafuba fa basilamu bagenda mwalirira kapeti y'omujjana mu kabuli sibe twagala sura mu nyumba erimu amadaala ag'amasanyalaze sibe twagala bagenda muwa esuuti y'omujjana mu kabuli bagenda mugulirawo omulyango gw'ejjana mu kabuli abeerenga akawowo kafuna n'akawewo ka mujjana ke kajja mu kabuli ye ekisembayo Allah agenda gamba bamalayika mumugazirize entaana otuusa amaaso gye gakoma tewali wano wansi wa njuba muntu yenna yali asimiddwa kabuli yenkanankana kabuli ya mukkiriza kuba omukkiriza kuba muteeka mu kabuli ye egaziyizibwa okutuukira ddala amaaso gye gakola ki gye gakoma naye twe baganda bange basiraamu abalungi ab'ebitiibwa tubeerenga twefaako okuteekateeka bye tugenda okwanjula maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera obudde nga bwe butambudde olunaku lwaleero tweyigiriza ku kigambo ekigamba nti tardu aljani min albaiti wal auladi ogoba amajinni mu nyumba ne mu baana abaddu atanafuna buzibu bwa shayatini yazigaya naye bitonde ebitawanya abantu amajinni gatawanya abantu gabalwaza gaba malaka emirembe mu maka gaabwe gamanya otutuula mu sisitimu z'abakyala n'abalemererwa ofuna olubuto obeeza omwami bitonde bizibuzibu era biviirako abantu bangi okugwa mu shiriki kati nga bolaba olwaleero omunnyo salt bwe gutrendinze abantu bagwesiga nnyo ate okwesiga okusukka obusobozi bwagwo omunnyo obadde tumanyi nti omunnyo kimu ku bintu kati abantu bye bakozesa okugoba amajinni obadde kimanyi bano abasajja abahabo nam banansonyiwa silwakuba nti mbatya naye lwokuba nti abamu bambi baba tebagenderedde kukola nsobi ate ne bakola ki ne bagikola abasajja ba habo okusomoza ku balina nti bajja ne baagala basike trust y'abantu be bajjanjaba bagiteeke mu mikono gyabwe bagijje mu mikono gyani mikono gya Allah babakakase nti kano kenkuwadde walodde ku kigambo ekyo wala kiwuliddeko nga wahaba agamba nti mbadde nno nsigazza bumeka bubiri kano teri wa amajinni yali akanyweddeko ne gamukola ki ne gamusigalako era singa okakozesa ne kagaana gwe mba sikyakusobola omuntu najja gyali ng'akimanyi amajinni gateekwa okumuvaako oba ontegeera
bakoze batandikira mu ikhlas bali bakola kulwa Allah tabaraka wa taala kubanga okujjanjaba shayatini simanyi si science mungi nti nagenda ke Japan nagende Rwanda nagende Zanzibar okujjanjaba shayatini enkolagana ey'omugundu wakati wo atawanyizibwa ebitonde ebyo ne Allahu rabbul alamin kubanga tewaliwo kufa asobola shayatini nga Allah tamuyambye wallahi tetuzisobola amajini ago misambo amayembe biteega tetubisobola nga Allah rabbul alamin si atuyambye Ibilisi musatul hijiri bwe yali ewera enkolokoto maaso ga Allah essula ya 15 Ibilisi yagamba Allah rabbul alamin nti nga nange bombuzizza nonzija ku mulamwa nange ngenda kulumbagana buli yenna omwana wa Adamu mujje mbantu b'omujjana nange muteke mbantu b'omuliro. Eno aya yemu kuzingumya nenga nti amajini wemba ndine Allah teganinako buyinza. Allah yagamba ng'ajanukula inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Allah agamba nti inna ibadi amazima ddala abaddu bange laysa laka alayhim sultan tobayinako buyinza tobayinako bufuzi. Allah agamba rabbul alamin nti illa man ittaba'aka okujjako akugoberera. Allah omulira okujjako akugoberera minal ghawin mwabo abawungutufu. Anti gawun era kino ekitendo abagoberera shaitan Allah kitenda nabo mu bifo ebyenjawulo mu Quran. Kati bano bagawun alese bajigoberera mu mbeera y'okusinza yaleta ku bagawun abayimbi. Muyimbi yenna w'omusanga nga tonkubira simu mmanya nti bano bagawun abawungu tufu. Temamulabye muwungu tufu nga akisinga muganda ku stage ebyo biwungu tufu. Wallahi abo basajja buli muyimbi yenna waali gwe nowona alabanga bakumakuma abantu la. Allah yali adifendinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suratu Yasin yagamba ati awo ng'agamba tali mu batontomi wama allamnahu shi'ra wama yanbaghi la. Tetwamuyigirizaako bitontomi kuyimba yimba ebyo tekimugwanira. Kati ferevo kwe tuli era oli agamba naye abasiraamu ntemugambe eddiini yakubeerawo buli saawa kunyiga bunyizi musanyukako ddi. Ffe tetusanyukira mu kuyimba. Ffe Allah yatukola abasiraamu nga tutegeera 24/7. Evo sigala oli nnomo musiraamu ne wasanyuka atya asigala alaba tuwano Allah yagaanawo. Nawe abatakkiriza Allah basanyuka ne batuuka n'okukola ekikolwa nga wamala ova mu kusanyuka okwo akyegaana. Nawe leka naawe nti ate weegaana ti nze nkugamba wakikoze kyokakasa nti wakikoze. Asanyuka nanywa omwenge wamala kunywa omwenge abadde alina tula motoka endala natula motoka endala n'agenda ne muka munne wakaawe n'amukolako emikolo okutya ku matyanga yamukozeeko emikolo. Nawe leka watuuse otya wano olaba abasiira babiri badidde mu motoka tamanyi na gwaleese waka n'oli yagenze nawe oli nona agenze nawe amulala omukkiriza tavaako. Ffe tusigala ku track 24/7 sigala tulaba. Eva nti Allah atokana tugamba tusiibe mwezi gwa Ramadhani osale ku weight obeere nomo kubeera buli sawa ng'olidde ofe. Barakallahu fik inokuluma ku njala network ebeereko. Kati Allah yagamba shaitan gwe toyina bufuzi ku baddu bange era nze kibagamba olwo omuddu agenda atinkiza ku midiya okwo amajini temugasobola era yose enjala tamanyi byalumbagana nala y'amajini ennaku ezo mu ssomero lero lyabadde ludda wa
gwalina zinte wanda zina muntu ne tujja dinoonya insha Allah. Abalogo ne bajjaawo ne bakola katemba amayembe gakuta abaana bagudde ebigo banyine somero badduse nze Sulaimani nga nziruka amayembe tegasobola kukuba bikonde yaduka sukira amayinja gakola networking ne gatula ku muntu ate we gayingirawo nga naffe tuyingira kubanga tulina ekigasinga amaanyi nga si mulala ya rabbul alamin. Muziri mu Yoweri Karaji, Muslim community nursery and primary school gajja ku Muslim gagende ku standard amayembe gano golaba eno aya eno giraba ejjudde obwomi anti Allah yagamba illa man ittaba'aka stani ngulekedde abanagoberera ebintu byolaba bagenze okusima okunoonya irize eziri mu ssomero nga kigambibwa nti nannyini ssomero yali asimbyemu banoonya abayizi. Abantu gulolabanga ng'okoze edduuka ne ligaana okugenda ku sitepu gy'olyagalako nga tonnagamba nti wali wandoga sooka weekebere waggo toweeroga. Bakasitoma olina janaga nti ajati mpa ku chenji n'omuntu naga nti chenji ompise kuwa chenji naye mumanyiira no bakajinoddayo Allah oyo nagamba nti olaga waji ogenda wajati ajja kikumala ko oyo mukazi avuma wallahi omwaka okuggwako ng'edduuka likaze nga tani katambula ku basawo waliwo ekintambulirako waliwo ekindi obubi abantu baleeta amayembe ne gabalemerera singa sikuuma mannya g'abantu. Waliwo mukalaji gwe mmanyi yasitula amayembe ne gamuzitowako ebyo bitonde kiro nene okuume kyotalaba nga nembwa gye waleeta gyolaba erina amagulu ane etambulira wansi g'oli waggulu ekulemerera nodduka waka. Omusota gulina amagulu tegulina amagulu gwogera tegukufulumya ennyumba nosula ebweru kati bwogulaba newegulioga makangu kube naye nogulaba negwemuula mu nyumba bwegu tikola amakoona abiri negubula enyumba ebefuuse yagwo paka lweguligwatibwa ate nga tewali nakaya nga tewali court order mani mulina olugezigezi leeta endagaano kuwagulira teri ndagaano. Omuntu afuluma mpola n'agamba Sekabirali tosobola kugalawo nti ye nzijja kati awo oyo omusota guyingidde mu nyumba ne famire nze nayo tusoleko wano muzikiti ku tairozi yadde blanketi ebyo ebitonde amajini amayembe boolaba bitawaanya ebiseera ebisinga baba balina akakwate ku bintu ebyo nebino bemuwuliramu omuzimu gwazze muzimu gwa gundi gutawaanya abantu eri abantu abashiriku sabo gundi omuzimu gwe gujja sabo gwasabye amazzi gawuzu ne baguterayo amazzi gawuzu ebyo egyo emizimu gitagalira mu bantu bashiriku. Nabyo omukyala ku media tonnaba kumulaba nyamukusindikira tofaayo anti omukulembeze wa Ikhlas Islamic Online Academy sosa Qur'an nze wabaawo si gira kakati bamukutte ali ku ntaana yabba bano omuntu omushiriku mubi entaana yabba akutte eddagala mu kacupa k'amazzi gano agakana akakazi akatambala bulungi ako ani nvaako kati asima ekinnya aziikemu eddagala alaamirizeeko omuzimu tonzungirako. Ebyo byabashiriku fere twetaaga kusima ddagala yadde kwesiba bimyu kukweka bukumbi mu bitooke bya nakitembe simanya gonja tetubyetaaga ffe kasa tuziika muganda waffe mukkiriza munnaffe nga tugamba alhamdulillah Allah musaasira mwejjana bwe tuba tulyawo ng'atajja atuzungirako ng'omuzimu gututabaala nga tuyingira mu section erwanisa emizimu adhikaari abantu bava ku Allah bawangaala bubi lwakuva ku Allah ndala kubuuzaamu naye tompa ansa njagala wano gwe kennyini weebuuze nze nange neebuuze ani yasomye adhikaari z'olweggulo adhikaari ezo akawungeeza nezisomye ezitandika ne alifatiha nezimalayo paka kuswatu nnaasi nezijja ku amsayina wa amsal mulku lillahi walhamdulillah adhikaari ezo ani yazisomye olweggulo tewali waba wali mashallah
webaze Allah. Otherwise oli wekka. Abantu tebazisomye. Ani asomye dduwa nga ayingira muzikiti wano. Waba wali era naye ali yekka. Anayinza okubeera nga yakyali ye muntu y'omwoyo ate nga na mwana muto P3 P4 talina bizibu. N'okufuluma teryagisoma okwambala engatto okuba mukuba ekigere nosoma yaga nti obanga oyambala engatto kukeberamu oli atekamu buteesi kumbe bataddemu amadagala oba mulimu amajinni n'agambalira muli anyambala nfuna ebizibu engatto eyo osimanyi azikaali twazivaako omuntu agenda okwebaka nga ali mu mubimba olungi wonzita notunuulire nogayi obulungi bwalaba singa obulungi singa busobola okwogera bandigambye gwe sikutta. Allahu almustaan. Kakati owebase n'obulungi bunzita jukira ezo adhikaari za majinni buli wosaako ezo adhikaari nga shaitani ziyingirawo. Nedda njagala ombuulire otubeera omusiraamu ng'atukulemberayo ng'asoma Qur'an ng'ogimanyi ng'ogitegeera alina essula z'asoma n'ofuna niyo egamba nti wemmala wano ngenda gisomamuuko oba ntegerekeka. Ayinza osoma essula n'ogamba tetwagaba maali ya muzeeyi subhanallah kamale nkubire baganda bange naye nga asaaza swala nga gwe wakonekitinga akulinyisa imaani eri essula lyoyinza osoma noga nti wenvaano ngenda kuwoowa siddira mina nga tebamaze kutuwoowa nga boolaba nti Qur'ani erinnyisa imaani eri Allah ne music alinnyisa imaani eri saitwani. Anti weba etambula akawungeezi ng'ekonkona ku luggi lwa Sulaimaani esangawo mama Suhaira oba mama Salumaani oba maama w'abaana ng'ayimiridde ng'ali ku adhikaari bisimillah aggalawo Allahu la ilaha illa wano wanaasoboka ewulirize ku TV ekiriko nga baaziina nga ennyumba eno subhanallah kanswame kale nga balya bisimillah tuve wano kati baya akava wano ng'ejjeegwa ku muzigo gwo oguddewo oluggi paano ogamunda mashallah no mwina wuufa mwakola theater namba nze nga nakavubuka nagula ku wuufa nenemerera one empisa za wuufa tokkirizibwa neiba okuwulira byowulira koze nga yabikusabye kubanga omumalako emirembe ofuna ezambi. Ne tulina abasiraamu nga bayina wuufa nga gaba neiba nti nzize ate na mirimu ogifunye nayiwako ne bakuŋŋaanya obana bane tugende tuwumulireko ku kkubo waneebaka nga tudda ng'ava kusala ishaayi nava mu ishaayi basayisa nani stop bwadde engulu amanyira ku nnyimba essaawa mmeka batuse kulako eddube obudde bukedde nno alina CD agimanyi gyekoma jina kati wavawo nga adduka seeka majini gatawanya gwe tegaanza butakutawanya. Era omusiraamu yaŋŋambye bano abanaaba omunnyu abasiraamu muve kunaaba omunnyu nze mbabuulidde muve kunaaba omunnyu muddeyo kwa adhikaari ze yasomesa omubaka Nabi Muhammad sallallahu omunnyu tegulina bujulizi bwonna mu bitabo byaffe ebituufu ebya sunna ng'omubaka agusongerako abantu alayhi salatu wasalamu nti wemubanga mulumbiddwa amajinni munaaba omunnyu singa gwali gukola ku majinni tetwandibonyeebonye na kusoma ayatul kursiyu kuba omunnyu kyangu ate okusinga okusoma ogula kasekete ka munnyu ng'oteeka mu kasona ekyokubiri ogubeera kugoba amajinni singa teri muntu alina majinni wate eri atalya munnyu. Ate mina shiriki kiri mu kugatta Allah ku Allah singa omuntu yeesiga ekintu nga kyakyesigira tekirinaako busobozi oba singa otya ekintu nga kyokitiira tekirinaako busobozi. Era oyinza okubuuza kati nedda ndaga aya egamba nti okozesa omunnyu obeera okoze shiriki omunnyu togenda gufunako aya negi naye kasita otuma omunnyu tegutasobola ngate kiriko nsomesa ya mbaka Nabi Muhammad sallama fahadha min ashiriki ogasse ku Allah omunnyu. Abantu tebatasoma adhikaari zembagambye bagenda okwebaka bamansira munnyo mbuliri ate ensobi gye balina gati seeka biki byayogera feno abawarabu bakozesa omunnyu ffe tetugoberera abawarabu abawarabu bora mulimu abanya shisha omumanyi imamu wa masjidi Aisha Rugamba shisha omumanyi banywa enjaga banywa omwenge bakubi babiduula
bayina amazambi ngaffe bwe tugakola bagakola ate bo bakola in excess kubanga they have money. Waliwo wano omuyayi yandibadde ayagala ogendako mwanzenwa naye nga talina transport, bo balina transport ate si transport wa taxi motoka agirina yiye bo bakola amazambi ne bakola mu excess. Kati ffe eddiini yaffe tetambulira ku ntegeera ya muwarabu, etambulira ku qaala Allah qaala rasul sallallahu alaihi wasallam. Musalamu yange ndi shekhe nze gwolaba shekhe wasomesezza ku munyu nakulabye naye shekhe nze simanyi kyondeetedde kubasobola va ku munyu, omunyu bye guntuusizza ne ngamba subhanallah nongenda mutandikira wa Allah yamuvaako dda yadda ku munyu. Allah yagamba nti qad kanat lakum wejo yagamba mumtahina soko jimpe paka obigambo nga bina byenjagala nyizo tomera barakallahu madengi na tomera. Qad kanat lakum uswatun hasana fi Ibrahim walladhina ma'ahu. Allah yagamba nti muyina ekyokulabirako ekirungi ku Ibrahimu n'abo be yali nabo. Ibrahimu oyo mu ddiini yaffe eno Busiraamu munzikiriza ekizampo nnene. Kati ku munnyo kati nkuleetera omunnyo. Ibrahimu alayhi salatu wassalamu bamusuula mu muliro, mwakimanyako atakimanyi tukwaniriza mu Busiraamu tugenda kikuddiramu naye banna abaludde mu Busiraamu ekyo bakiwulira buli lidi ey'okusala ebisolo eyo kisu ejja bwe bamusuula mu muliro alayhi salatu wassalamu. Emboozi eripootingibwa ebitonde byalumba malaku Jibuliru yamulaba. Oyo Jibuliru ye Allahu almusta'an allamahu shadidul quwa. Allah gati yamuyigiriza Qur'an omuyitirivu w'amaanyi. Jibuliru erina amaanyi, Jibuliru erina amaanyi, erina amaanyi agatamanyi alina mu bitonde Allah byalina byeyatonda n'abiwa amaanyi. Yatonda Jibuliru n'amaanyi mayitirivu tegali mu excess, yagiwaga gimala. Allah yagitonda n'agitonaatona n'agiwa ebiwawaati 600 bwe gaba amagye ga ggwanga eyo SFC brigade nzibu. Allah yagituma ku mission ez'essanyu ne ku mission ez'amaziga nenga byonna ebikola bwe bezze ebbaka bye baleka mwenna mwetakula yakuba abasiya ab'e Sodoma ne Gomora teyabaganya kwekyusa n'obwana obwali butoloka mala kinye enkoko ebadde ga nakadde bukyazi ngenda tova wano bantu nyo basekulanga mwoli. Allah yagamba nti byonna ebitonde byali mu Sodoma ne Gomora byakuba enduulu ng'ebitonde biri mu ggulu erisooka biwulira emiranga naye nga yo tegiwulira eri ku mulimu. Olaba kuweetiye ngeza okumenya ennyumba yo ng'erina court order giwaakamala zimbe milioni 600 nga weetiye bempi mwe what are you talking about? Kati Jibuliru alayhi salatu wassalam yalaba nga basitudde Ibrahim bamukasuka mu muliro. Ndagala kukulaga maanyi ga Allah toddamu kwesigamu nnyo naawe baamu amaki amayirizo amagezi oba ovumye baamu amayirizo gwe teeberezaamu nga basitudde Ibrahim bwe bati ko baamuteeka na mu mutego ne bamukasuka mu muliro. Mu kaseera ako ng'omutego gumutwala mu muliro bino bye byabeererawo si mu nnaku 3 ng'asituse bamusitudde ova wano mu muliro. Jibuliru nejja ne mugamba nti owaayi nzize kutaasa. N'agibuuza Allah yakutumye nkulabya nti nga n'agigamba ensonga ziri mu ofiisi. Malayika ekuuma ice olwalaba omukulu ng'ali mu kyoto n'erumba owaaye kuba zaali zimumanyi. Yagibuuza Allah yakutumye ne mugamba naga ensonga ziri mu ofiisi kuba baamusitula we bati nagamba ti hasbiya Allah wa ni'mal wakil. Allah mmalira ate kyengera okwesiga Allah
wallahi Allah rabbul alamin bwe yaraba Ibrahimu nga buli ajja gyali amugoba kubanga nasoma yaganti ebitonde byonna byalajana nga bigamba Allah mutaase yensonga ekubye ekinya kimanyi ekinyanyanya somunya ekinya wokikuba kibukako omukira ekyo ekitegera ku ttaala ekira ebiwuka ekyo kyekitonde kyokka ekyajja awali omuliro nga kisaakanya mumwoke nga kikumanamu ekyo Allah yakikolimira kigenda kukubwa paka yaumul qiyama nga buli akisanga akikuba. Kakati nga tumaliriza ebigambo byaffe, Ibrahimu alayhi salatu wassalamu yagamba ta hasbi Allahu wa ni'mal wakil, nesiga Allah wanga mmalira ate kyengera okwesiga Allahul musta'an. yali manduzo Allah najja bannaye sawa Allah ajjenga ebintu biganye, sawa Allah ajjenga biganye rabbi Allahu akbar. Allah agamba nti qulna, wetyo yagamba ya naw, wetyo yagamba Allah agamba nti qulna, neŋŋamba ya naw wange gwe muliro gwe koni barudan nyogoga. Olide nedda tuddeko emabega ŋambye nti yasomba enku muwuliddeko ŋamba nti Allah aleeta kire kyenkuba. Amagezi gaffe begagamba obuzibu kati buzze, emotoka zigenda tumeregana singa wajja waawe gwe byoyiiya bya layisi bya wansi ko Allah programu zalina. Era wallahi abeesiga Allah tebamutegeerera, buli weesiga Allah teweetana lumutegeerera. Kati bana abashiriku bano bankuba bitabo, bano abakyala n'abaami abaddukidde mu basajja abanaabisa omunnyu baali mwategeera gwe basinza Allah omwesiga nga gw'omanyi agenda tonyesa nkuba emmere emere, Allah n'aleeta kasana ak'amaanyi emmere yonna neesaanawo, n'ogenda mu banaku ennyo. Oba oliawo nga munnamawulire ajja tigwe nannyini lusuku luno nti ye kwendabirira buno obwana nti maama nga walaba kati okola otya nti tulinze mukama atutwale kwa n'emmere yagitwala. Kati ffe tukola ki wano? Basayo ka vidiyo ku TV nga amasimu gatandika ajja tuyowaawa oyo mukyalo oyowaawa nga basindika sente, nga sente zebakuteekedde ku simu newe wandirimye emmere emyaka 10 twandizifumye. Kati Allah mu kaseera nga emmere yagisse ogamba Mungu ono anjagaza ate wofuna sente nti Allah abeewo. Allah si byayagala tubeeremu. Allah fa twagala tubeere nga akadde konna tumwekakasa. Waliwo omukyala omukadde ennyumba ye yagwa mwamumanyako wano twamusondera nako atugizaawo. Ennyumba wewe yali yattaka bisenge bibiri, enkuba yatonnya Allah yamusaasira yali agenze kulya kaceere ku neighborhood, ennyumba neegwa namu agenda okujjanga ennyumba yagudde nakwata ku mutwe mbanja ku office ngaze mwana wange Sulaimani Mungu yangeredde, Mungu yankubye omuggo. Ne mugamba Tereza ekyo Allah ayina ensonga lwaki yakikoze. Naga mama nsonga kikunze omukadde yannanze ekyo kusula akayumba kange mama n'omwana abadde nga abunyinzinjira yafa. Ne mugamba weesige Allah. Ne tugenda ne bagagga bange wano ne batunulira akayumba kakyaka tujja kazaawo ne bakazimba bisenge bibiri namuteeramu enzidi zaali za mabaati, teramu ebyuma ndabirwamu kiyigo munda. Nzirayo mubuuzeeko naga mwana wange Allah wange simanyi kyemba muwa Mungu nga tagera TV. Ne mugamba jjajja ate gwokyogedde nakugamba wano. Naga nali simanyi mwana wange naye ate ebya Mungu bizibu oba ontegeera. Wallahi Allah yamanyi bwakola ebintu bye. Bwe yali ataasa Ibrahimu teyasomba wonku, teyaleeta ku nkuba yadde ayisi yadde okusembeza ennyanja, yayimirira ku arushi n'agamba nti ya nar wange gwe muliro gwe koni barudan wa salaman ala Ibrahim. Nyogoga ate obunyogovu si buno bwa bbalaafu obulimu akalembereza eri Ibrahimu. Abamanyi ate bo tebalwawo ne bagamba olaba Allah kye yakola.
baali bamusibye emiguwa naye aya yakka ku Iburahimu baneiba tebaalimu era emiguwa gyonna gyakwata omuliro negisaanawo nabeera muli nga ali mukweyagala bweyagaza Allah omumanyi mu muliro nga mwamwenyeza mamwe nagamba ndi kuki mwana wange njagala kujjakaawo Ibrahimu nateekayo olukomo ya rabbi mama ayagala kujja wano wendi oda nekka eyokubiri n'oyo omukyala mama nayingira mu kyoto ugomanye emboozi mu kyoto webeera wallahi Allah abikola teyabikolera Ibrahimu nagati nkitadde abikolera bonna abamwesiga abamutegeera amajinni tegasobola baako kyegatukola kyonna bwe tuba nga tuli ne Allah abantu bonna abagenda gye gali bano banna abamu nnyo bano njote za bubanyi abo abalamiriza ku bubanyi abo banfuuwa mmindi bano banziika madagala kutangira muzimu Allah yabagamba wano musatu hijiri tuwa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in buli yenna n'agoberera sitaani jahannamu yendagaano gye balina bonna bagenda mu jahannamu so baganda bange basiramu nga tumaliriza ebitonde ebyo weebiri shayatini weeziri amajini weegalira gatawanya abantu naye engeri gye mwagala okugajjanjabamu tegenda batuusa ku kituufu egenda baleeta buzibu mu maaso ga Allah amajini okusinga abalimu bwe twesiga basinga obungi babeera batusomesa ku majini batugamba kwetangira preventing oyina galwanyisa from a distance weseeko olukomera va ku music gyebipande mu nyumba eby'abantu nyumba z'abasiraamu zijjudde ebifaananyi wantwale ku biici egundi wantwale tukomyewo e Makka wano omwana wange yali amaze university ebifaananyi bijjudde omutoka nga byebitereka amajinni agamba bansomerere TV ziri mu music mwerere bwe batega zino amanyi najjogera erinnya ate ndi ku media bayinza okunjiraagira olwo TV eziri ziranga balogo firimu eba egenda mu maaso n'apoozingamu n'agamba nti naalongo gundi egindi amwagala enamba y'essimu n'agenda mu maaso yenna alina ebintu ebyakubulako abikomyawo ezo TV ezo majini galinga majini abantu balina obuntu mu waleti bwe batuddeko kati kino kankireete ogende ew'omusamize n'akuwa akapapula pepa oba n'akuwa akati oba n'akuwa ekintu kyonna n'agamba genda okisimbe mu kifo fulaani ekyo kyabaakuwadde gwe kyolaba si kyekyo abaakuwadde mayembe abaakuwadde mizimu abaakuwadde misambwa abaakuwadde biteega wallahi era ekimu ku bibiri imma waba musamize nga mufere abaakuwadde kabugo kakalu wabanga musamize nga amajini ago agalina abaakuwadde majini bwe gajja mu bulamu bwo gakuleetera embeera ennyangu era ngaomufere waaba gakugamba ojja nfunirayo eggi ezize nokebera wali amagye amazize mu kisasi wagateeka nokola emikolo gye bagambye wiiki eddako twetagayo enkoko eya wiikisi ebbiri yakonkalina omwezi oguddako twetaga enkoko ey'olujumba eyo webaddewo eri awaka omwezi oguddako twagala embuzi ey'ekimeeme nga erina evivi eryanuubuka noga nfudde noginoonya nogiraba omwezi oguddako twagala nte noga bannange totuddamu nogireeta negagamba ffe tukooya okulya ebyo jajja mugamba mutya tuweeyo omwana Allah wallahi webityo ebikola abantu abashiri kubola abawangaala bubi balina obulamu obwokwejjusa balina obulumi ku mitima tebayinza kikugamba gomanye obuzibu bwofuna omukyala nga omutima gwo mulamu n'ogenda ku musawo omugaana nagamba nti oyagala buganzi nti ye baawa akugondere ng'okola bukozi bwoti nagatuwanji maama nti ye leeta ngenda mukolerako nti aha musawo ekisooka genda wali okola epupu nti asi yenna nti ogenda mweta nti ye oyo asembayo oyo wallahi ndayira Allah abasamize bino byenjogera babikola kubanga amajinyo okukolagana nago ina gaterawo kawunyawunya owaffe
kachere kanyama kakoko ate wa majini nagisi bakozesa nagisi emisaija nifasi eja haidhi bakozesa ebintu bivunduvundu kubanga shatani bezaagala nira wengeri gyokwata musajja wattu akwagala ennyo yakukimanewa mmwe nokwata nagisi nogirunga mu katunda nojja nofukamira mu maaso ge wallahi ng'omukwasa bbi subhana wallahi nga okola ekintu nga nemugamba nti munyumyamu naye tosobola mumunyumiza nti okimanyi nti laava eno gyolaba okubanga wazontoka yatandikira ku bbigo wanywa wallahi sa kimugamba okumanyanga ebikolwa ebikyafu era ono omusajja lwakitegedde eddogolo lifuluka kati nenaawe wallahi ne famire ye kuvaamu wakola bubi naawe kale nze taatawo namumuliisanga tomuteeka mubutunda ate teeka mbuugi wansi ate gwojjawo ekikopo tomuganya kubumalamu tolawo omukazi yakwata empale n'agijjamu ng'afumba enva n'ateeka mu binyeebwa abashiriku buli muntu alina omukyala nga yeeraguza oba omusajja bino byenjogera wallahi ogenda kubirya oba tonnabirya bijja kubanga shaitaani bye zibagamba naye watya ng'olina omwami oba mukyalawo nga yalaba nga waliwo ebiganye totereera omutawaanya n'asalala akazi ebbiri n'agamba allah kino kitonde kyo allah ng'otambuza enjuba allah nga watonda zijibuliiru allah ng'ojjawo abanene n'oleeta bw'oyagala allah nkusaba ontendereza omwami wange ono n'atereera mubeera munyumya nomugamba naye wantawaanya nga twakazaala twalwawo naawe leka wallahi wantawaanya naye omanyi kye nakukola wankola ki twala eri nti wallahi kiyogera amazima olunaku lwe wakomawo n'omugaati gwa bulonki olwo nti wallahi nasaala waliwo akebaka pata nensaala paka lwe bazina subuhi naye olwokuva ku lunaku olwo toddangamu kunnyombesa toddangamu kukola ki naye wallahi eyo emboozi egenda okuggwa ne haga zivaayo bannange nane mwana wallahi niyegeza omugambe nti omanyi kye nakukola onjagala nti sikimanyi bigo wakanyo nsaba allah nsaba allah atuwa okumutegeera kubanga allah yatwagaliza birungi na bwangu naye buli woovako allah ng'obuzibu bukujjira owangaala bubi saba allah aleme kutuvaamu subhanaka allahumma wabihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.